Allah subhanahu wa ta'ala bwakwagala asooka n'akwata okwagala kwe n'akuteeka mu mitima gy'abantu fayuhibbaka nnaasi, abantu ne bakola ki? Ne bakwagala. Bw'amala okwagala n'abantu ne bakwagala, omuntu yenna atya Allah, Allah amuwa kye bayita hikma. Al hikma ye muntu okola ekintu ekyetaagisa mu kaseera akeetaagisa ne mu mbeera eyeetaagisa. Al hikma kwe kwogera ekigambo ekyetaagisa mu kaseera akeetaagisa mu mbeera egwana. Era waliwo imaamu waffe omumanyi w'obusiraamu bamuyita imaamu ratib an-Nabulsi, yayogera ekigambo n'agamba nti omuntu Allah wabanga amuwadde hikma, nga muwadde okufumintiriza, tasaadu biha, ogenda kubeera musanyufu ng'olina hikma, walau faqadta kulla shay, ne bw'obeera ng'ebintu byonna by'obadde olina bikugenzeeko nga tokyabirina. Even if you've lost everything, ogenda kubeera musanyufu. Naye yagamba nti watashqa bifaqdiha, naye ate ogenda kubonaabona nnyo nga toyina hikma, walau malakta kulla shay, ne bw'obeera ng'olina buli kintu kyonna.